mali ennaku z'omwezi 27 around there. President abantu bonna nga bali be bakwatire Kalangala nga bakyali Kitalya. President yali mu bbanga during that time. Abamu ffe nga fa baliwo Muhumuza lwatandiko trailing ani President officially. Na President ababwomu olumu ne Secretary General. Nga babeera basatu then ne Kojja Maka amuvuga. Muhumuza nga waali. Naye waliwo lwe tubeera mu kavuyo. Muhumuza oyo n'atusemberera n'ayogera naffe kubanga ayina instructions ze nga ye. Zaawukana n'abapoliisi ababulijjo oba abamilitary. Ye aba ne instructions ki ezize. Era ajja n'abengeejinga. Azijja instruction. Waddamulira akulira crime intelligence. Ono gwe bagamba afande Ddamulira. Kabaka w'okuwamba abantu. Akulembera drone. Kati wabaye kati muyinza okuba muli awo ogenda okulaba jje alinga abeeyogerezaako nga talina kyagamba kiri sensible naye ng'ekigendererwa kye alina instructions ezitayinza kumanya. Era olumu oyinza omusanga nga teyeerega n'abasirikale ababazoganya. N'olwokuba biri gwe tebikwatako n'ogamba be bamanyi. Buli lwe tubeera ekamwokya kati enkya tulina press conference Muhumuza agenda parking awo emmotoka ye. Nenga tetumulumbanga kumutuga. Ekavule ku kitebe nga ne mita 5 teziwera ne president waayitira wa parking buli lunaku nga president ali ku kitebe. Nga tetumulumbanga kumutuga. Oba ntegeera bulungi. Singa twali bakuba bifaananyi buli ssaawa Muhumuza bw'asemberera omuntu wa struggle. Singa bakyayogera mu struggle batono ddala. Oba ntegeera bulungi. Otegeeza nti ayengeejinga buli muntu almost. Kati gwe njagala olayo lwe tubeera ku activity. Tuyina ebifaananyi Lopu nga ali ne b'amayinja 3. Ne tuba n'ebifaananyi nga oba Secretary General ali ne bamayinja 3 aba poliisi. Tetutera ne weeba video tetuwuliriza bye babatera kubanga abengeejingamu. Bwe bavaayo ne badde wa president. Ojjuke twali tugenda Kamuli nga tuyise Kayunga kusezibwawo. President Lopu ne Secretary General ne batusalako ekkubo nga tuli mu countrywide tour ndowooza phase 3. Lopu ne Secretary General bajja bengaging omusajja erinnya lye ndyerabidde yali yasemba tuzoganya mu kalulu ka 2021. Lopu ne bengaging omusajja oyo at length ne bakaana naye olwamala ne badde wa president. Ndi waddembe okuinterpretinga n'enzijamu eddoboozi mu vidiyo eyo ne mmala n'enzirira n'enzija wano ku kitimba ne mbaga mulabye Lopu oba Secretary General akutte obutwa bujje w'amayinja 3 oli. Actually oyo guy na RPC sina mayinja 3. He's an assistant inspector general something like that. Kati wano omuntu oli abajja kugamba nti wali situation esobola oku-exonerating omuntu naye wano nti babadde ku kivulu mu VIP ya president wagenda bamutegekedde okutuula. Omuntu yajja kuga nti wali baba mu kayogaano naye wano babadde mu kivulu. Kaakati munnange bwe kibanga ye ndowooza yaffe nti kyetaaga kuteegera president ku kivulu. Ate kuyitira mu ba Patricia then I think abalowooza okuyitira mu muntu nga Patricia abalowooza mpola kubanga Patricia mu Uganda ajja n'amalamu oba omwezi gumu rarely. Ate bano abalala abasiiba ne president. Kubanga nze sisuubira nti Muhumuza interaction ye nze nkikubuulidde singa twali bakuba bifaananyi everyone that gwasemberera ne tamanya oba bye boogedde. Ojja kwesanga abantu batono nnyo. Olunaku lwe tuva ku sharing hall ensambya nga tugenza ossabira eggwanga lwali lwa 31. Ku sharing hall ensambya no FDC yali etegese ffe ne tugenda nga abagenyi. Tuba tuvaayo nga Besigye yakulembedde president agoberera. Muyodde omumanyi omwana ali eruzira. Muwulira. Waliwo ekifaananyi kye baamukubanga akoze bwati omusaayi nga gubleedinga bwe guti. Bwe baamwasiza omutwe n'okutuuka kati gukyamuluma. Muhumuza oyo
yali commanding operation yali omukubali ba commanding operation eno naye abaana bamutwala ize olwokuba buli lunaku tubaawo ffe tetumanyi instructions ze tuba mu kavuyo kaffe nga is just an observer like this mumuzo oyo butwetwala ne polisi nga wali nga is observing mumuza nkubulire tatandise leero ze nsooka omulaba nga ennaku z'omwezi 27 January 2025 mwaka gwa kutaano ng'agoberera president. So for us to focus on that tugambe nti anoonyeza Patricia oba muwadde abutwayire president endowooza eri pedestrian kiri too simple era nga bwe gambye bagamba mu security